Migongo jari ayokeza buyinza tumuwe ekitiibwa omwana wa Mutesa alina obuyinza yekagwe tuwuliriza talina musinga kabaka waffe. Ebika bya Buganda bimu ku bintu ebyetwalibwa okuba musingi era ebikulu ennyo ebitambulizibwako Obwakabaka. Ebika bitambulirako emiziro, akabbiro, emibala wamu n'amannya, ng'enkola eno eyamba nnyo okwawula abantu mu Buganda n'ebika gye bava. Buli kika kirina obukulembeze okuviira ddala ku Bwakasolya, ng'ono mukulu w'ekika n'addirira ow'essiga, ow'omutuba, ow'olunyiriri, ow'olujja n'obutaka, era nga buli kimu kirina we kisinziira. Ebika bino byaviira ddala ku mirembe egyayita nga kiwanuuzibwa nti ensi eno yayitibwanga Muwawa olw'okuba nga buli omu yali yeetwala eka era Obwakabaka bwali bwakirwanire. Nakatikkiro w'ekika ky'Enkima Michael Mugadia Sserubidde bw'annyonnyola. Ekiyitibwa ebika mu Buganda kigambo kikulu nnyo kubanga kye kiteekawo Buganda. Ensi eno Buganda yayitibwanga Muwawa olw'ensonga nti buli muntu yeetwalanga yekka. Oweekitiibwa Ssaabasajja Sserubiri agamba nti waliwo ebika binnansangwa wamu n'ebika Kabaka Kintu bye yajja nabyo nga kigambibwa nti ono yabukala nnyo mu ssaza ly'e Busojjo. Wakati waliwo ebika ebyali birwana awamu n'ebbemba nabyo byali biki? Nabyo byaliwo mu Buganda nga binnansangwa. Naye mu nsengeka eno gye tunnyonnyola mutwogerera nnyo mu bika ebyawa obuwulize Kabaka Kintu. Kubanga ojja kwesanga nga bakugamba nti tuli bika 56, Kintu yajja n'ebika 12, asanze ebika 8 ku mutala ogw'ennono, naye ate ebika tuli 5 mu bimeka. Kati ebirala byajjanga bijeemulukukira mpola obukulembeze bwe twogerako obwatuula ennono okutukolera ssemateeko weno n'okutuusa olwaleero, naye nga byaliwo. Kiwanuuzibwa nti oluse lwa Kabaka Kintu gwali omusingi ogw'entabiro y'okugatta ebika byonna oluvannyuma lw'okukkiriza ne biteekawo Buganda. Bwe bakima kato kino sayidi y'Embale ne bajja batambula mu bitundu ebyenjawulo birina n'amannya ag'enjawulo, kati ne basalawo bagende ennono eyo gye baatuulira ne bagamba nedda ensi erina okweddira batono oyagala mwannyoko. Katikkiro Sserubidde agamba nti ensinkano y'abataka bano yaviirako abataka okuvaayo n'enkola ey'okweddira era kubuulira lwaki ebimu ku bintu byasalibwawo okweddirwa. Okweddira okwo oyinza okwebuuza oba nnyinza okukubuuza kwajja kutya? Buli ky'owulira Omuganda kye yeddira kirina ensonga gye kyamukola. Kubanga olwaleero twogera nnyo ku Bwakabaka obw'Obuganda, naye ng'emabega w'Obwakabaka obw'Obuganda mu luseno lwa Kabaka Kintu emabega eriyo bakabaka 99, kubanga Kabaka Bembe eyawangulwa Kintu yali kabaka wa 99. Oweekitiibwa Ssaabasajja Sserubiri bw'atottola emigaso gy'ebika oyinza okusuulawo ng'agamba nti biyamba nnyo Omuterega okumanya n'okulondoola embeera z'abantu be. Abakulu b'ebika ogwo gwe mulimu gwabwe ogukola ki? Ogusooka namba 1 okutulera n'okutukumira mu kika ekyo okukakaza ddala nti baakumiramu ba kika ekyo. Emyaka gye gigenze nga giyita n'omuwendo gw'ebika okweyongera nga bwe twogerera nga 56 era Ssaabasajja Sserubiri ayogedde ku kivudde. Ekikanga eky'ennyonyi kyali kimu nekivaamu ebikanga ebyo nekivaamu ebikanga 5 era olwaleero ebimu ku masiga agaali gakola ekika ky'ennyonyi ate ge gaafuuka ebika, kubanga ng'ojja kusanga nga obuvunaanyizibwa mu masiga bwali bwetuukira butereeve wani ewa Kabaka. Kati bw'otunuulira ng'ekika eky'envuma
n'ekika eky'obutiko baali ekika eki ne muvaamu ebyo. Mu bufu bw'Amatikkira waliwo ebika eby'enkizo ebitambulizibwako ensonga eno omuli eky'emmamba, ekyenkima, ekyolugave, engo, eŋŋonge era nga bye byasinga okulabika ennyo mu mwaka gwa 1993 mu Matikkira ga Ssaabasajja Nnaggalabi. Ebimu ku bino mwe mwali ekika ky'enkima nga bano be bavunaanyizibwa ku nteekateeka ey'okusumika Kabaka era nga kyatandikibwawo Jjajja Beene Gaggawala. Mu bufu bw'Obwakabaka okwagazisa abantu ebika byabwe bakola enteekateeka ey'okuteeka ebika bino ku luguudo lwa Kabaka Njagala nga luno lwe luva ku lubiri okwambuka ku Paalamenti ya Buganda mu Bulange Mmengo. Wadde nga waliwo ebika ebiwanuuzibwa okubeera eby'enkizo, Sserubiri agamba nti tebisobola kutuukiza buvunaanyizibwa byokka nga waliwo obumu obukolebwa okusobola okukola omukolo gw'okutikkira Kabaka. Era gino emikolo gy'olabye gye bakola ate ebika ebirala bye bibawa ebyo ebikozesebwa basobole okukola ebyo bye twalaba. Ali ndagaano era yatulwamu abataka si bangi naye yakolebwa mu bwesimbu teyeetaaga ate kugamba nti tunoonya mikono kugikyusaamu kubanga buli kika kyali well represented buki bulungi. Kati ebika ne byeyongera okuba ebingi. Emyaka 32 egy'Amatikkira nga Ssaabasajja ali ku Namulondo kikulu nnyo eri enkulaakulana y'ebika bya Buganda ng'ebintu bingi bituukiddwako. Tetwalaba radio CBS weeri, tetwalaba BBS weeri, tetwalina kitongole kya Buganda Land Board weekiri, tetwalina Muteesa Royal University weeri, tetwalina college weekiri, waliwo n'amalwaliro agazimbibwa, waliwo n'ebintu ebirala bingi ebikoze eki ebikoleddwa mu ngeri eyo. Naye ebyo byonna tebyaliwo. Mu kubeerawo kwabyo tuyozaayoza Ssaabasajja Kabaka okuba nti ng'atudde ku Namulondo ebyo nabyo tubikoze eki. Obufu obwo Oweekitiibwa Sserubiri ne Katikkiro Sserubidde bayozaayozezza omutanda olw'okutuuka ku Matikkira ago era baliko okuwabula kwe bakoze. N'olwekyo muyozaayoza olw'emyaka 32 muyozaayoza obuvunaanyizibwa n'obukulembeze obulungi bwakoze mu bantu be. Lisani Mutyaba yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.